okutuusa obubaka ku nsonga enkulu ez'obulamu bwaffe omuli n'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu mu bavubuka. Eyo nsonga nkulu nnyo. Nga Uganda yeegase ku nsi yonna okukoza olunaku lw'okwefumiitiriza ku kirwadde ekya mukenenya, Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi II y'omu ku bawadde obubaka eri abantu be. Ekiwandiiko omuli obubaka bw'Omuteregga kigenda bwe kiti: obubaka bwa Kabaka wa Buganda ku lunaku lwa mukenenya. Ku lunaku luno olwa mukenenya olw'omwaka 2020 twegatta ku nsi yonna okujjukira obukadde bw'abantu abakoseddwa akawuka ka mukenenya, naddala abafiiriddwako abaabwe oba abo abakwatiddwa siriimu nti tuli wamu nabo. Buli mwaka tutegeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gye tuwa omulamwa okukwatagana ku by'obulamu okutandika n'omwaka guno n'emyaka ebiri egiddako mu maaso. Tuwaayo emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka okuyamba okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ng'omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti abaami tulwane ennyo okutaasa abaana b'obuwala obutasiigibwa mukenenya. Tukkiriza nti obubaka obw'ekika kino bwe tubugatta ku misinde kiba kitwala mu maaso ku mulamwa gw'okulwanyisa mukenenya, era nga tugenderera okugenda mu maaso n'okumulwanyisa newankubadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa kwa COVID-19. Nga coronavirus tannabalukawo, Uganda yali kumpi etuuse ku biruubirirwa by'ekitongole eky'ensi yonna ekya UNAIDS eri abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya okumanya we bayimiridde, ate n'abo abategeera nti balwadde ne beeyuna okufuna eddagala. Tusiima abaami bonna wamu n'abalenzi abanukudde omulanga gwaffe ku kulwanyisa mukenenya. Wabula kirabise nga ebibadde bisuubirwa okutuukibwako ku nkomerero y'omwaka 2020 bwe kitagenda kusoboka olw'okuba nti okwekebeza wamu n'okujjanjabwa byakendeera olw'omuggalo ogwateekebwawo olw'ekirwadde kya COVID-19. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu, ensaasaana ya mukenenya mu Uganda eri ku bitundu 6.2 ng'omuwendo guli wagguluko mu bakyala n'ebitundu 7.6 okusinga ku baami abali ku bitundu 4.7 ku 100, nga kino kyenkanankana n'abantu akakadde kamu n'emitwalo 2 abali wakati w'emyaka 15 ne 64 abawangala n'akawuka ka mukenenya mu Uganda. Alipoota ya Uganda Population Based HIV Impact Assessment eyakolebwa mu 2017 yalaga nti mu Buganda mwokka ensaasaana yali ku bitundu 8 ku buli 100, omuwendo guli waggulu w'ensaasaana y'eggwanga lyonna. Mu alipoota y'emu, Buganda yalina omuwendo omunene ogw'abantu abakwatibwa akawuka ka mukenenya. Obwakabaka busoosowaza ebyobulamu mu nteekateeka zonna, era kumpi buli mukolo gukulemberwa ensiisira z'ebyobulamu omubeera n'okukebera akawuka ka mukenenya, ng'obubaka obukubiriza abantu ba Buganda wamu ne bannayuganda bonna okwemanyiiza okujjumbira ebyobulamu obulungi bussibwako essira mu mbeera eno. Mu kasattira akaliwo ak'ekirwadde kya COVID-19 tubakuutira mwenna okwekuuma obulungi nga mugoberera ebiragiro ebituweebwa ebyobulamu wamu n'okwetangira okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Nga mmaliriza njagala okutuusa okusiima eri ekitongole kya UNAIDS wamu n'ebitongole bya UN ebirala olw'okulaba omulimo gwe tukola mu kutumbula ebyobulamu ebirungi ne banfuula omubaka waabwe mu kaweefube w'okumalawo siriimu mu buvanjuba wamu n'amaserengeta ga Afrika. Nga tuli bumu tusobola okulinnya akawuka ka mukenenya ku nfeete ne tukakasa omulembe ogutaliimu siriimu 2030 wanaatuukira. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II, Kabaka. Let's come around, let's stand together.